Abalabi baffe oba omulabi waffe omulungi ogamba otya olunaku olwaleero kansuubire nti oli bulungi okusinziira wonna w'olabidde vidiyo eno. Ndi wano okubatuusaako amawulire amalungi nga gava mu kitongole kye bayita Smart Construction. Bano bakola ebintu bingi, bakola omulimu ogw'okusiga langi, ne bakola finishing, ne bakola okudesigninga compound, ne bakola okumalira ennyumba nga teyagwa. Omanyi ennaku zino mubeera nnyo n'abazimbi, ennyumba ebe yakatuuka mu makati, oluusi ne mutakkaanya, oluusi ne badduka abazimbi. Naye ffe we tuli okukolera ku bintu eby'okusiga langi, ebyo plumbing, ebyokudesigninga compound, ebyokutera tails wonna wozaagala, nga n'okufinishinga ennyumba yonna ebeera nga ekomye, obanga wagiwumuzaamu nga kasente tekaliwo kati okafunye, oyagala gimaliriza oba oyagala kukyusaamuko, ng'oluusi wewateeka geeti si weegyetaaga, geeti bye wagidesigningako si byewetaaga, ku kisenge bye wadesigningako si byewetaaga, byonna tubikola. Kwe tuli nnyo ku mitimbagano, era beeyi yaffe tubeera nga tuteesaganya. Kati tubeerawo n'obeera nga otukwasaganya obanga otutuukirira ku mitimbagano gyonna. Bagambye ku TikTok gye tuli nnyo, ku YouTube gye tuli nnyo, ate n'awantu awalala wonna tubeera nga tubikwasaganya, tubeere nga tukuyambako. Naawe ayagala poloti okwetooloola Uganda, tukukwasaganyizaako, ogenda kuwandiika namba yaffe eno, ate eri ne ku WhatsApp. Tulina namba emu yokka, tebakuwa namba endala. Omanyi Uganda we yatuuka yakuyiiya, eri 0704 0704 46 omala 46 26 24. Eyo namba ye ya Smart Construction. Ate nga nze kamwa koogera nkolanga brand ambassador. Abamanyi mumanyi, abatamanyi amanya Mugaya Faizo. Mwebale nnyo, tujja kusanyuka nnyo ng'otuuseko ku Facebook account yaffe, n'otuukako ku TikTok yaffe, n'otuukako ku YouTube channel yaffe, n'otuukako ku Twitter yaffe, n'otuukako ne ku Instagram yaffe n'emikutu emirala nnyo. Jangu okoleko naffe gw'ogenda okugamba abalala, ganda bange, basista bange, bakojja, basenga, bamaama abali mu kuva ku byeyo. Tutuukana akasente bambi n'okwonoona bwonoonyi, tunoonyeeko aba Smart Construction. Tujja kubeera nga tukuyamba okufunira poloti, okuzimbira akayumba. Newobeera n'awantu nga watini watya, Smart Construction tukuteerawo akayumba ate nga kalungi. Era ojja kubanga olaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ebifaananye eby'amayumba ne bu vidiyo obw'amayumba ge tukozeeko. Gw'otayiza kukkiriza nti Smart yekoze gano, tutuukirireko olunaku olwaleero. Era eŋŋombo yaffe oba moto yaffe gamba nti kola naffe olwaleero, tojja kwejjusa. Ekitegeeza oba work with us oba build with us, zimba naffe olunaku olwaleero, tojja kwejjusa. Namba njiddamu omulundi gumu, eri 0704 46 26 24. Eri ne ku WhatsApp 0704 46 26 24. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Vidiyo eno yenna agirabye, nsaba maama oba taata oba sisita oba kojjo basenga ogisheyalingereko n'omuntu omulala yenna. Weebale nnyo, weebalire ddala.